Oli ku There is still hope channel y'essuubi. Kale mwena bali ku mukuto gwa There is still hope tubagala nnyo amakya amalungi Mukama tukwebaza akuba ng'oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo tuyinza okubeerawo ku mwe mutukuvu atulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina. Yebivuddeko awo nakuleetedde akatambi ka omusumba Peace Mbabazi oyo yabadde ku kivulu kya Leigi mu kuzina ennyo kimanyi oba yakikoze akigendedde oba yabadde mistake n'awanika ebigere manye essanyu eringi ate sitaani asobola okukolezaamu ensobi oba tosobola kwekontrolinga n'ekirala wawuuli oyinza okuba nga oli mu territories ajja kukozesa byonna by'ayagala. Kati abasumba mu bendobendo lya Western bavuddeyo ne batasanyukira kikolwa ekyo ky'omusumba Mbabazi ate kye yakoze. Ekisooka okugenda mu bivulu by'ensi, ekyokubiri ate n'azina ag'ekisaanyi n'akomekereza ng'ate abantu atandise obalaga zi bikers. Kakati mu bamu abavuddeyo okwo ndowooza gwe mumanyi emusumba gwenjagala okuwaawo ndowooza ojja kumumpa erinnya lye, ojja kuba omumpa erinnya lye naye musumba omu ku basumba abanene ate mu side zeeyo embalala oba mu Western I think emusumba Nathan ne eddinnya eddala ndyerabidde avuddeyo n'agamba no omusumba munne ekikolwa kye yakoze teyakisanyukidde. Leka nsooke mukuwe mwe abamanyi olulimi lw'eyo Western mujja kugezaako okuba nga temututaputira nga muyita mu comment section musumba Nathan ki kye yabadde ategeeza. Pastor Peace Kyamukongwire Mukama simwe abaji ba Peace Kyamukongwire Mukama simwe abali atoka TikTok n'ahandi Mukama wita simwe teharuho orukwanga Peace Kyamukongwire tano kuzuma Peace Kyamukongwire kuyaho umurimo gutuwa heirwe narwo Mukama kutweta kuzamu amateka gagwe n'emitwarize yagwe no kurukwetwaramu oshema kuchema ngo yahwirwe kushana n'abandi oye okwasire girasi itwira mizi sayo ne basakwa kwatika na girasi y'amatene basakwatika konka no basakushemererwa orenze migorra kandi zo kusanga kigendo kirunci wanonda kugendera kora oyenere wakikora kubi mwenu wishe Peace Kyamukongwire umurimo go batwetira ogwo nogo kwegendesereza twene shebe tuzikora twena tuzikora konka okwegendesereza ne kikuru munonga ori muchara wananka ori mama wananka no emero mishoga abantu kubaga murungi wa Mukama ekikorwa nk'eki no kyegendeseza no wakuboshemerero kwingana nkahi no egendesereza so akantu ako kakashoba konka ntubasaggumizamu konkora ngo nango waza mikoro nkejo zuare bintu birengwa urebe ngo tuwabasakandi kusanga wakurensho binkejo nkandi tuendeze burungi bwa Mukama no korakara ngo magaraganya. Shalom Mukama abahereza mugisha. Reka kwate kintu kirunjo kachiyamo kiri abantu bense tibakwenda birungi koka Yesu nakumanya mu mutima namanya mutima gwawe ngori kiriya abarukugambura abarukwanga abakwinire n'amambi tubarakuzubera Mukama okukorera ekyo nyene ngo kimani turakama mutangi ikono ndowooza omulidde Bishop Nathan Ibrahim watundu lyeyo mu Western nga ali ku musumba munne agezaako okuba nga amujjukiza ebyawandiikibwa kiki ebyogera n'omusumba alina kweyisa atya oba omukkiriza alina okuba nga yeeyisa atya tume kutwalibwa nga nsi ate weetwalibwa. Omanye omulembe guno ensobi gye tukoze nti tugoberedde ensi fe abakkiriza ate tukopya ensi tugendedde ku sipiidi y'ensi tuyogera abayimbi bangi kati bagenze nnyo mu bivulu by'ensi bakoze nnyo zi collabos ez'enjawulo
ate ensi yalibadde eddukira ku sipiidi yaffe, ensi yalibadde ekoopa ffe, naye ate ffe tukopya ensi. Nagenze ku mukutu gwa PC Mbabazi, obutambi obumu yabutaddeyo, ekitegeeza it's not coincidence. Ye yabaddeyo n'amazina ge yazinya ag'ekisaanyi, mazina ndowooza essanyu lyamuyitiriddeko. Amanyi nago abiri bintu biringa 3-4 sitaani mwasinga okukubira. Fear, number 1, okutya. Ekyokubiri, too much excitement. Olina abantu abangi nti basanyuka ne bayita we baalikomye, sitaani n'amukubirayo, n'amukozesa mistake. Okitegedde? So okwewala temptations ng'ezo genza ku kivulu ky'ensi, okwewala ebyo biyinza okuddirira okukozesa ensobi komekereza ng'ate ofuuse trending person, olina obyesonyiwa. Olina okwesonyiwa invitation zonna ez'ensi. Muyimbi yenna akwaniriza naye nga wansi n'obaako akasente akenkana kati ogamba nedda, omusana tegujja kwetaba na kitangaala, manya omusana tegujja kwetaba nakizikiza. Naleka ku mukutu ogwa Facebook omuntu ng'agahaja miru embunugu, nebuuza nze ekisooka siri muyimbi, enugu nga ngiggyewa, siri muyimbi, Leegi tamanyi, PC Mbabazi tamanyi, kale enugu bangiggyewa okuba nga ate njogera ebifaanaganako bwe bityo. Ebyo tetwagala mazima, tetwagala mazima. Kati ebyo twali birabe ne tugamba bano pasita ayimbye bulungi, mweza wa Mukama, yabadde ku kivulo kya Leegi n'abakuba omuziki, yazinya ag'ekisaanyi, biki bye mwabadde mwagala. So ne Bayibuli naye ekugamba owooluganda omulaba nga muwanirire, teri amuvumye. Era singa yagenze n'azina ebyo ne bitabaawo tomanya nti tetwali byogedde nako. Naye nagambye nti ye sitaani paka akukozesa ensobi. Yazze kuyimba ye nga ye ndowooza yakitegere nti ngenda weereza, ngenda yimbira abantu, ngenda balaga Yesu. Naye ate sitaani mu teritoleezize kiyinza obeera ekizibu. Nga yateeseteese ali mu bintu bye, ojja ate omuwanguliremu, kiba kizibu. Akiba nti yayimbye naye era paka yamukozesezaayo ensobi egi. Ensobi emu eyamuleetedde okuba ng'atrendinga okwetooloola ensi yonna. Kati kyo togamba nti singa yabigaana. Okitegedde? Singa yabigaana ebyogenda okwetaba mu bivulu by'ensi, osanga teyandikoze eki? Ebyo tetwali birabi. N'amazina ago okitegeera. So ensi erina momentamu yaayo, ate n'ekkanisa erina momentamu yaayo, tezenkana. Ensi erina enkwata gy'ekwatamu ebintu byayo, ate n'ekkanisa erina enkwata gy'ekwatamu ebintu byayo. Olaba abayimbi oyinza n'okwesanga nga babeera mu kyaki tebasobola kuzina bwe batyo, naye agenda atunuulira ekibiina, congregation nga nne yate congregation, agenda atunula multitude y'abantu, bonna bamutaddeko amaaso, bamusuubiramu ak'enjawulo, bagamba bano mbasanyusizza ntya. Ate ye sitaani ensanyusa gy'asanyusaamu abantu be si y'emu n'ekkanisa. Abantu ba sitaani abazze mu bintu bya sitaani okulaba nga basanyuse, mulina okubeeramu okuwemula, okwevuma, okumansula, okuyita obute, ebyo kasita bibeera mu sho. Abaana ba sitaani bavaayo bagamba baneeno esho ebadde yakabi. Okitegedde nga waliwo azze almost ng'ali bute, nga wabaddewo okumansa entungo okusho yonna. Abajja gamba kyekyo. Naye biba nga birina omwo bagamba sho ya boye. Kati
eyo momentum y'ensi. Kale ate y'ekkanisa si bwetyo. Kiva omuntu asobola okujja nga tamanyi na kuzina ne mugaba abaana kinama n'aweereza Katonda namwe ne mukwatibwako. Ayinza okuza nga sister waffe yagamba nti tasaana gazina mu kyaki. Naye eri abadde nga waliwo ekimuvuga, multitude eyo alina ogisanyusa. Bamusuubiramu akapya. Kale nawe oyagala oveewo ng'obalazeeko, ng'obakutte obwongo, nga mwe bagenda okwogerako abanyumisizza ekintu muwuli, omekeza okoze ensobi. Ate nga si gwagikoze, amaanyi agali awo, ekyoto ekiri awo nga kigenda kukozesa ensobi. Jjukira, tosaba nga Katonda yabadde naawe ng'ate oligenda mu by'atayagala. Awo oba ogenda nga ggwe. Kati ate gwe tosobola kuziyiza mulabe, tolina maanyi ago. Kati eyali kuyambye okumuziyiza wamujeemedde, wamulese eri. Kati Sitaani aba agenda kukozesa buli nsobi nga tewali kuziyiza kwonna. So tetwalumbye Musumba Mbabazi. Wabula ffe twagezezzaako okuba ng'ate tumusiigira ekifaananyi, kubanga era basobola okuddamu ne bamuyita. Kimanyi si gwe gusembi. Naye ojjukira mu lubereberye nti Eva we yatesitinga ekibala n'alaba nga kiwooma, n'atwalirako ne Adamu. Awo ne balya. Kakati kiba kizibu omuyimbi owa gospel n'agenda n'atesitingako ensi kuyimba mu bivulu byayo, ne kiba kyangu okuvaayo. Abatesitinzeeko side B kijja kuba kizibu. Era kitwala kisa kya Katonda eri biralamu. Ekisooka kasente, FM, biki byonna Sitaani asooka n'abikulaga. Ate nti ya muyise waliwo n'omulala ajja muyita omuyimbi, kujja n'amutwala ebweru nga tawedde. Era omuyimbi yenna kasita akola kolabo n'ow'ensi n'ayimbira mu bivulu by'ensi, ng'owuliriza ennyimba zaddako okufulumya, ozipime n'ezaasooka nga tannabayingira ebyo, ojja laba enjawulo ya 99%. Nga ziri okubikkulirwa kunene, zino ate osanyusa abantu kati nga kyekizzeeko, tewakyali kubikkulirwa. Lwaki tofuna mwana wa Katonda omulamu? Likkubo n'amazima n'obulamu, teri aligenda wa Kitaffe okuggyako ng'ayise mu ye. Gamba ye Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, mbukuwa obeera omulokozi era Mukama waabwo. Yatula n'akamwa kange nti ndokose. Onsaasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo ntukuze. Okuyita mu Kristo Yesu abeera mwana wa Katonda omulamu. Mwetusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Ndowooza kaneetolemu Katonda wenkomawo, bingi bye tugenda okuba nga tetukwatako. Amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.